Oluvannyuma lwa Honorable Muhammad Nsereko okuvayo n'ategeeza nti kati omusango aguyingiddemu ogwa Hajjati Zuula ne Hajji Ali era ng'agenda kubeera awolereza Hajji Ali. Kaakati ttiimu Hajjati Zuula evuddeyo ne yeemenya ne yeetonda n'esaba Honorable Muhammad Nsereko ensonga zino azeesonyiwe era aziveemu. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma ate tweyongere maaso. Osibye otya Honorable Nsereko? Taata ku lw'ekitiibwa kyenkuwa nsiimye nkubuuzeeko nga sinabaako kye njogera kyonna. Taata onywedde kacaayi, olidde ku mmere, katusuubire oli bulungi MP w'eggwanga. Taata maliriza okubuuzaako nsaba nkunnyonnyole okkirize nkuwe information emu ku ntuufu tugezeeko okulwanyisa obulimba ku intaneti. Kituyambe Honorable bw'oba oyambe nga tolina gw'onyigiriza nga tewali mukyala gw'otyobodde, kubanga oli Honorable wa ggwanga w'abantu bonna, tewalondebwa basajja bokka n'abakyala baakulonda Honorable. Waliwo amawulire agatambula ku social media agagamba nti omukyala alina nera 5 nkoze okunoonyereza okumala era okusembayo ng'omukyala alina IDM ngera empapula eziraga ng'akyusa ID nzikuteereddewo Honorable zitunulemu otegere nti omukyala alina IDM. Ezo ID 5 mawulire ga bulimba. Amawulire amalala g'obulimba genjagala okusaabulula. Omwana bagambye alina emyaka 18, alina emyaka 21 era omwana oyo n'amannya agali ku nnini namba ye bagiyita batakojja birth certificate. Agali ku birth certificate sige gataata wa muzaala. Ebyo ebigambo byayogerwa maaso ga omukyala Nakiwala Kiyingi former minister ti amanya agali ko sige gataata w'omwana. Ndeesa amawulire amatuufu okwinfominga nga nayo njikuteereddewo Honorable olabe nti omwana amanya ge geego n'aga kitaawe omwami Kintu Hajji nga ye taata we ddala, era ng'omwana oyo yazaalibwa Nsambya, eddwaliro eriri okumpi mu kibuga wakati. Honorable buli muntu yenna ayagala okubeera waliwo ifoomu gy'osobola okugendawo n'onoonyereza ku nsonga zino, kubanga likisadde eggwanga ku bunkenke. Abamu batandise n'okulowooza nti waliwo ekintu eky'amaanyi kubanga obusungu bungi, ebigambo tulaba bingi, ewatali kunoonyereza kumala. Honorable omuntu najja n'obukambwe nga bwe wazze nabo, twafunyeemu obweraliikirivu ne tutategeera lwaki wanyiize nnyo nga tusoose kunoonyereza Honorable waffe. Ebbulya eddala ery'obulimba lyenzize okusaabulula. Omukyala agamba omwana we tafulumangako ggwanga era passport agiina ng'eri mu mannya ago gennyini agali ku namba, nayo njikuteereddewo awo. Nze omulimu gwe newadde ku media kuno saagala kwogera ku biri mu kooti, wabula tusisinkaneyo nga 3 okutegeera ekiri mu kooti, wabula ngenda gezaako okusaabulula obulimba obuli ku intaneti, tutambule nga tuli ku step by step. Honorable waliwo amawulire amalala ag'obulimba agatambula ku mukyalo oyo nti omukyalo oyo yawaabira bbaawe ogw'obutujju. Nafunye okumanyisibwa ku poliisi y'e Kajjansi nti omukyalo oyo yawaabira omwami we olwa poloti gye yali atunze mu mbeera etategeerekeka era gwe musango omukyala gwe yawaaba ku poliisi. Honorable oli musajja wa kitiibwa nnyo, tolinga ffe abanaku. Nze wano olaba nyimiridde weewaffe we banzaala ago malalo ga taata wange. We nkugambidde ebigambo bino nga nzikakkanye kubanga ensonga zino zaakaaye zeetagamu ebiteega ebikambwe. Nenjagala nzije ewaffe ebiteega by'ewaffe njogere nga bimpulira nabyo binkuumeko ne Katonda gwensinzo atalina kimukira kuba ye yasiima nzaalibwe mu biteega bino byennyimiriddeko olwaleero. Honorable nnyongera okutegeeza nti amawulire agasinga ku mukyala si matuufu, wabula waliwo omuntu omu agapika okakasa nti gafuuka amatuufu. Ne naffe tugezaako okuggyayo obwo obulimba ne tubupositinga wano ku media musobole okutegeera amazima. Era Honorable njasanyuka nnyo ng'otuyambyeko okuzuula ni yakozesa omwana w'omukyala Hajjati Zuula, kubanga ffenna ng'abazadde kye tuyaayanira okutegeera ni yakozesa omwana w'omukyala. Honorable ndi wano okwinfominga ti abaana bakozesebwa. Olwaleero mu kitongole kya Mighty Harmony Intensive Uganda tulinamu abaana abalwala n'abaana 6 era nga bali ku treatment nga bakwatibwa bakojja. Simanyi omwana wa Ssenga nankwata ate jjajja nanneebakako ate taata omuto nankola bwati, aba family tebampuliriza. Era nsaba otuweeyo omukisa okyayireko ku baana abo otegere Honorable nti abakazi basirikidde bingi naye bayita mu kunyigirizibwa kungi. Nga nze nno omunaku eyazaalibwa wano olaba nyimiridde. Ensonga z'abanaku ntero ziwa obudde kuba nze Honorable sivuma bantu, siina muntu gwempisa mu maaso. Era nawe mukama wange wemba nyina we nkunyonedde nga wakukosezza, I'm very sorry, naye nsaba okakkanye ku busungu. Honorable oli taata
omukyala ono gwagambye ebigambo ebyo maama w'eggwanga alina abaana ng'alina omwana omukwate Honorable toli lawyer just oli MP wa Kampala Central toli lawyer lwaki omusango kuno ogusaze mangu ku social media ate n'obusungu abakazi tuli mu kweraliikirira kungi tilwaki abantu bonna bajja ku side eyo mujja n'obusungu bungi ne muvumaavuma abantu nyina wano omukyala nkutegeeza yanvumye nnyo nantyoboola nenze ndi maama w'abaana 8 nyina n'omuzukulu omu naye yaŋŋambye ebigambo ebyesisiwaza ensi era ebityoboola naye olw'okuba nti nze nakwira wano woolaba nnyimiridde akajja obunaku keemanya era sijja mwanukula naye ŋŋenda kugezaako okujungulula obulimba bwonna bw'akozesa n'okumutegeeza nti okuntiisatiisa kwaliko n'oyo omukyala wa Hajji ow'omu tawuni tinze katonda eyantonda yannyinako obuyinza ndi mukazi musiraamu nzikiririza mu kufa ti Allah lwana neetaaga sijja kusulawo kuba tata wange oyo gw'olabaawo Hajji teyaliko ku intaneti tata wange oyo gw'olaba teyalaba ku smartphone naye mukama yamutwala kitegeeza ki ti buli muntu yenna Allah lwana akwetaaga tojja kulukola ki tojja kulubuuka ekirala kyensaba nsaba ensonga eno eveemu eddiini ti omuntu yenna akoze omusango oba wa ddiini ki oba wa ddiini ki singa kikonfamingibwa nti yagukola abonerezebwa okusinziira ku kikolwa ekibi ky'aba akoze eri eggwanga lino muli bazadde musattirira ensonga eno ereme okuwulirwa era ereme okufuna justice naye kyokola olwaleero mu Uganda guno omuze gugenda kumera abaana baffe bakozesebwe buli muzadde nkusaba ositukire mu nsonga eno tunonye justice temubaako muntu gwe mutiririra yenna bahonalebo kabajje 10 mpaka ekoti y'abantu ejja kutuula egoberera amazima kubanze nawaddeyo obudde ogoberera buli ekyobulimba nzuula amazima gaakyo gali ki bw'abanga Hajjati yabba nga Hajjati alina ebimuvunaanibwa nsaba poliisi emukwata avunaanibwe ne tekijjaawo okunoonya bwenkanya bwa mwana we tekijjaawo ekyo tuli bazadde mukyala gwe yanvumye enkunnyonnyola ngenda kulaga amaanyi genyina ku intaneti nkwowoola abazadde mwenna nga 3 mu mirembe mugende mubeewo nga muwuliriza omusango guno bw'abanga omukyala oyo alimba avunaanibwe bw'abanga ayogera mazima nsaba Mungu gwe atalyanguzi omukazi oyo afune justice kuba ye munaku tajja sobola kugula balooya tajja sobola kugulirira buli muntu naye nsaba ensi eyimirire naye bw'abanga ayogera mazima kamwogere biki kamukole ebitiisatiisa bitya we are ready okufeesinga amazima we need justice for Nisha saba abazadde mukubise tisati z'omwana oyo mulage nti munoonya obwenkanya bw'omwana oyo ekyokuba nti tata wange yali mubbi oba yali mulogo tekitegeeza nti omuntu bajja okunkolako ebyensonyi bagambe nti omwana w'omulogo wuuyo nedda tekijja kukola era Honorable nkusaba nga nkwegayirira waayo obudde onoonyereze ku nsonga zino omuzadde alina omwana wagamba tagendangako eyo Mexico ne passport agiina lwaki atazaala mwana atasula naye Honorable akugamba ekigambo naawe n'okikwata nojja n'obusungu bwe nalabye gwe MP wange nedda taata obusungu wakozesezza bungi osi MP gwe mbadde ndaba ebbanga lyonna naye mu nsonga eno mbakakasa kaaberubaale kaabe Katonda n'amayembe gajja kwogera eyakola omusango guno ne bw'anaaba yaani bajja kumukwata na buli alwana okubuzaabuza obujulizi buno ensi ejja kujjayo amazima bajja kumukwata ne bwe naabanga nze siriiwo ne bwe naabanga waliwo afudde ne wekinaaba ki ensi ejja kugoberera obwenkanya ezo zensonga zange zenjagadde bategeeza olwaleero nja kgenda nga nzijawo obulimba obungi ku intaneti buli lunaku ngenda kunoonyerezangayo ensonga emu era ngireete sinzidde wano Matete wa Muzeeyi Sempijja nga nsaba Katonda gwensinza n'ebiteega bye waffe munkuuma ate munkulembere kuba abatiisatiisa bangi sinafuna bukuumi njagala mumbeererewo Muzeeyi Sempijja tudde omwo ne weebaka ono omukazi ayasama ennyo najja ntuusaako obuzibu nsaba onkuume buli wempitira ne Katonda wange buli kyayagala okuntuusako kisookere ku ye njagala buli kyayagala okunkola kisookere ku ye kubanga nze ndi maama ebyo bye byange ebyenjagadde obategeeza Bannayuganda tusigale nga tunoonya obwenkanya bw'omwana Hajji nsaba olwana ennyo ng'ozulani yakozesa omwana naye tovuma mukyala obulumi bwalimu bumumala nze nafunye amasimu okuva eggulu abakazi bonna abasinga kyenkana baabakwata gwe baakwata ng'oli muto muganda wo naakwebakako n'otawaaba n'otafuna justice tegwali musango gwaffe kuba tewatugamba n'abamu osanga tetwaliwo saagala busungu obwo obukozese nti n'abalala tebajja kufuna bwenkanya kubanga gwe wawambibwa n'otafuna bwenkanya nebaza Abannayuganda abagoberera ensonga zino nga tewali gwe tupiininga tewali gwe tusalira musango nitwagala justice ya mwana tulaba ani yakikola
ne muleme kuvaayo nga mukkakanya nga mutyoboola n'okunyigiriza eddembe ly'abantu abalala. Njasanyuka nnyo buli munnayuganda alina ky'osobola okukola mu musango guno kikole, tufune justice, baleme kunyigiriza mukazi.